team tamukuntamu waliwo ebikono bingi ba service provider onagamba sikola nono onagamba oyo bwaba yagenda okukola wakirimbireka sabula ekyamazima nze nfunye okusoomozebwa kunene nnyo ku ba service provider bannange olw'emyaka gyange ne height yange Katonda yantonda nga ndi musajja mumpi naye nfunye okusoomozebwa nti nsanga taata nga esebidde yatudde ewaka n'alaba height yange awakyakulabirako kubonako nga taata yatudde ewaka nze njesaabako olwa height yange nanyooma ate okubala kwegamba mu nkolo yaffe y'emirimu n'abanga buli kimu ankuba kikono tampa kikaganya kwegamba kweraga kwegamba n'afiiringa nti nze oyo sikola naye Mami Kasujja ebyo nga bikyali awo oli ageze n'ayogera ku height ye n'ebiki kati abanyoma ggwe saasira nze ng'oli waba tuyita yoza simalamu na kikapa kya gama yawe nawulira nti wali yakubuuza olina emyaka emeka naye nga sekola kaakati ndunyumyanga lutabaalo in fact kye kintu client kye yali ankoze ate sina client yampa omulimu wabula sister we nga yaleeta akabuvuŋŋano olw'okuba ayina maybe omwogezi gwe yali gwasuubira bampise mu meeting mukazi from the start nakulagiramu nti akunyomye nakubuza ebibuuzo olina emyaka emeka mukazi gwe siri kusonyiwa yonna gy'oli avoko oyo omulala akugamba oli mwogezi soko otogerere mutulala sibyogera kati soka tuwulire from the elders eye mubyogedde ekyemyaka kiri tuwe kyambuyimeka ebiri bayinza baba kunyoma oli myaka gy'emiki emito kyoli mu nkimanyi nange natandika nga ndi muki ndi muto era level eyo ngimanyi convincing omuntu nakuba omukolo gwe ng'okyali muto mubeeramu olunyomonyoomo olowooza nti ebintu bya myaka abantu bakuzeekuzeemu naye ate kati bw'okula ate n'olugambo gyaffe nakyo emyaka ne gifuuka ekizibu omuleesenga mukulu nnyo akyasobola soboke waliwo omukolo gye wali olase ne bagamba omugezi nga mukadde nnyo oliono omanya kuseka kali wakola otya kati gwe kyokola omuntu lina ne bawulira nga bayitako batya okwatulira nga batule baki naye ng'amaanyi gabaweddemu oli nga takumanyi kati bw'otandika wanagenda olaba nga tebyokola bijja n'emyaka nabadde nkize ntya mukalukalu naye nabagamba owaayi nga naye batikugamba nabadde nkuyita muto naye byokola byakiki bivaayo kati life eno okkiriza omuntu n'akunyuma n'akuba benefit of the doubt gwe n'okola omuki omulimu gwo agenda ojja n'agamba owaayi nabadde ndowooza si kyekyo kyo ekituufu kiri nti buli muntu yenna ayinayo omukisa ogusooka nze ekyo nkigamba nnyo ba service provider abalala waliwo osanga kati nja kuwa ekyokulabirako nga badijje be tukola nabo tulina abantu baffe nga tumanyi nti oyo wakabi ne waliwo dijje gw'osanga ayagala okuyiga ati bambi omwana oyo singa omukuba ekikono ng'obudde bukyali tali kusonyiwa ba service provider embeera y'okwekuba ekikono gwebekkolera mu kaseera ako kuba olina omuntu ogweyagaliza gy'akola ne Bovian gy'akola ne Mwami Sebedde gy'akola ne Gundi ne Kasujja naye tekiyamba kubanga ebiddirya tebituyamba nze nina DJ gwe nakolako naye ayiweekireka sijja mwogera kulembeera ne DJ namuyita tukube pre-shoot y'omugole ye yagamba takola pre-shoot ayagala kukola ali nga abako bakoze celebrity DJ ayingirawo nga serebu ebizibu bingi ebiri mu mikolo naye ebizibu ebingi leka te ba service provider bannaffe kubanga ate mmwe ebizibu ebisinga obunene omukolo okuvaayo bulungi oluba lujegere MC akolagana ne DJ n'akolagana ne webifaananyi kubeera yamwaka sound ate era oba oli awo ne munnaffe waddiko era yamulaga nteeka wano aye naye bw'abanga kirina ekyetagisa okumuwa n'amuyambako so bwetyo bwe tuli timu tamukunimiza nakani waliwo wa keke yagireeta n'ateeka mu maaso g'abantu abantu ffenna abali ku mukolo ntugamba keke yo tetusaana wagitadde yagaana ogijjawo nze togamba kyakola nze ndi mugezi buli mwakole gugwe wazenga mwogezi yagamba babagaana abantu abatabuka batunyumiza abapayiroti ogenda okulanga abapayiroti bagamba buli omu kati avuga ebibye naye nno nedda awamu ogamba otya nti buli omu avuga ebibye ondabikidde nga yakajja mu comedy store buli omu avuga ebibye agati buli omu agenda kuvuga nga avuga bibye naye nga musigale nga mukola ki nga mutulaba tukyalina bingi naye nga ekyokuba ekikono amazima gali nti
singa tukuba ebikono singa tetukwatagana exactly wabuli muntu kkiriza okole naye otegera amaanyi g'omuki kati olaba n'obunafu ate wabanga ina obunafu omuyambe mu buki